kino yakikoze ekyokunafuya kyabadde kigenderere. King Sawa kunafuya. Palaso kola list yeriwe. Palaso kola list. Ekyabadde kigenderere. One, tujjukire kaseera kike yagikoleddemu. The fact is senga wabuuza Palaso list eno eya before oba last year saha yandikoze eki yandibaddemu naye olwa live eno ebadde yakabaawe ya copyright abatasobola kukola ki muteekamu. Tujjukire nti ensi yaffe Uganda twajjamu kye twayaniza kye bayita intermarriages nti kiga pixel vaayo n'owasa omusoga ne muzaala omwana Omuganda oba ne muzaala omwana kati the fact is twakkiriza ensi okubeera ne intermarriages mawanga ag'enjawulo kiba kiveera kyabulabe nnyo omuntu nga gwe alien skin. One, lwaki tukitwala nga kyabulabe alien skin tokyali muntu wa bulijjo musalitya omuntu yenna muko ng'olina abantu abasoba mu mwe abakugoberera abakukkiririzaamu kyanjawulo. Ku Focus TV yange mwebale tulaba mwebale ku subscribinga mwebale buli notification wejja bambi n'otwala obudde bwo notakona mbukoonyi nga Grace bwakola alabira ddala buli show giteekayo. Mwebale nnyo bambi bakofe olwaleero biralamu si bye bya bulijjo jusem leero nze akyaziriza omukulu ono okay okitegeera sebo mbadde nsaba obuuze ku batulaba kale abatulaba mwenna neesimye okubeera nga nkyazibwa nze ani akyazibwa ku mukutu gaggadde ogwa Focus ogulabibwa ensi yonna wonna wosinzira otulaba ali mu Uganda, East Africa, Africa ne diaspora oliyo bannaffe abali ebweru eyo ku kyeyo bambi nga naye buli notification egenda ku Focus agiraba. So mwebale nnyo okubeera nga mukikola era mbasuubiza nti naffe tetujja bayiwa tujja kubawanga content ow'enjawulo. Kale tuyanziza nnyo ssebo nsanyusa okukulaba. Kale ssebo oli bulungi obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagala mpoze bubu kakati waliwo ensonga ebaddewo eya 20 bagirada 20 hits Palaso juzi kao yavaayo n'atumenyera abayimbi wano wammanga Kamiliyoni nti Kamiliyoni alina hit eziwera emeka 20 yamenya Kamiliyoni n'amenya Bobi Wine n'amenya Queen Shiba naye ne yeeteekamu n'ataako ne Good Life kyokka ate nga tulinawo abayimbi wano betumanyi essaawa zino abakuba sijagenda wala nnyo nikubayita King Sawa sija King Sawa we Katogo yenene enyimba zakola yatandise kusumula ku list ye lugogo yakajuba emirundi emeka sekati ebiri ate ajuba mwaka gumu we bali nnyo ng'agikola ng'agigira kati mu list ya Palaso onzo okutugamba nti abayimbi nga King Sawa tebali abayimbi nga Fik Fameka tebaliimu abayimbi nga Spice Diana Kenzo tebaliimu okutokubanga kugezaho kuvola twanike n'ekyo gw'okyogerako ekyo kale neyanziza akakisa kano akampeereddwa byenjogerako sinze omumanya asingayo ate era sinze asalawo ekyenkomeredde wabula njogera ndowooza zange era nzinako obuvunaanyizibwa ezo era kyenjogedde oli ne bwatwala mu kooti mugamba kyange so mpa ndowooza zange ku ebyo ekisookera ddala tusooke tujjukire abantu bano bajjidde bino bigenze okujja kyekibireese omukulu Palaso King of East Africa n'emiriraano King of the East yafaayo n'agamba y'omu ku abo abaali boogera ennyo oba bali voka ennyo okuleeta copyright wano era nga baalafubanira nnyo okuleeta copyright y'omu ku abo mukwate bulungi ayinza oba teyali ku front line naye yali asemba ekyokukola ki ekyokuleeta copyright kakati nze ndowooza nga sinaba kujja kutema lisiti ye njagala kusimira olwo kyendowooza ekyavuddeko embiranye eno eriwo kati ku mitimbagano kuno sahalabayo bwajja oluvannyuma lwa copyright ng'eyise ye n'abikubamu ebituli naga wano Uganda tebijja kukola ki tebijja kukola era y'omu ku abo bagamba bwe maseerabidde nti ze ennyimba zange bajja kukola ki buli omuntu azinako obuvunaanyizibwa muzikube nga bwe mwagala kakati ku muntu abadde alwanira ekintu kye nga bali eri bajaganya ekintu kyabwe kyafumye
jukira Uncle P bemu kubesala amasuuti ogenda ku parliament balabanga abanafuya era ojja kwegendereza mu kategori y'abo abantu abayogera ekyo mwalimu ne EPAS kati abayimbi abali copyright law abali bajagala ennyo era abali bagigoberera ne bana bayagala kinafuya betemeramu ku olwo era abantu batandika olumba side ez'enjawulo kakati mu music industry waliwo kye bayita omuntu okwekuumira mu mawulire kino yakikoze ekyokunafuya kyabadde kigenderere King Sawa kunafuya Palaso kola list yeriwe ekyabadde kigenderere one tujjukire kaseera kike yagikoleddemu the fact is senga wabuuza Palaso list eno eya before oba last year saha yandikoze ki yandibaddemu naye olwa live eno ebadde yakabaawo ya copyright abatasobola kola ki muteekamu then ekyokubiri ye okumubuusa amaaso singa yamutaddemu ate tukimanyi bulungi nti mu trending artists King Sawa akola ki mwali si guno gukomaka akikubya kumala emyaka ngamba abawamba akabira ka TikTok ne Facebook biki King Sawa akola ki mwali kuba mwakafaananyi nga yamutaddeko tetwali bidiscuss nje wano tekyandikoze mawulire kati abasajja babayimbi bagezi balabira wala ojjuke twa discussinga list ya Bebe Cool for almost 2 weeks tuli mu discussinga nekyo yakola kyali kimu okuteekamu obwo loopholes mweze mugendo sinziramu okuteekawo amawulire mugyogereko era mugihype kankshalemu ekirimi zoyita loopholes ezo nze ngamba goyinza okukiraba bwotyo naye nga ate munnayo omuntu aba akubye omuntu asobola okujja mu ngeri nga akuzalayirayo nno si gamambu aba agize mbu oba anoonya mawulire naye nga akuzalaye kale nze nkirabanga omukulu oyo eyalumbye oli nga yamukoze eki ng'amuzale kuba otunda ku katirogo ya King Sawa nene otamuleka mu lisiti eyo oba omuzaleidde ddala nno okunnyonnyola ekyo kiriwo ekiti mu mawulire even bad news is news mu mawulire n'ekibi gaba maki mawulire nkujjukiza scenario eyali ku BBS story ya Biswanka ne Bat Badru the fact is Bat Badru yakakkanya Biswanka naye ate kyakola ki kyakola mawulire kyakolera Biswanka era kambaka yaliwo kyava yazemu n'akikola ne ku gundi ate kati mukyayogera nti mwogedde ku Biswanka bajja musiba nno oyo omwana akokubiri kaakano we twali tubaddewo awo mu industry ng'ebaddewo waliwo akantu ke bayise okwokya eri David Lutalo okugaba ennamba kuki ku TikTok live omanyi nti no mweyo yennyini period yennyini gye bakyogereddemu mukulu yateereddewo oluyimba olwo maze otapinga akasannyalaze kaakati kiriwo ekiti mu ba musicians oba mu bayimbi King Sawa okuvaayo n'omunafuya ate the fact is omulese tumudiscussingeko oli mumwongera ki maanyi oli mumwongera maanyi kulwawo King Sawa atalwa abadde n'ekimba eyo kitambula badde banya bakiyita batya mutima gwange nakuleka mu pitu biki kati tuli mukyayipinga kati era buli wonoonyayoko mu for you King Sawa ajja challenges zijja siagala tubuuse maaso listi omukulu gyakoze ya hits 2 naye tukkirize tugaane nti fe abagoberera music King Sawa tukkiriza endonga agirina era ezo ennyimba akola ki aziweza so kati kino oli yakireese kwagala kukakkanya naye ate nga bwe kugambye nti mu ndongo n'ekibi kyayipinga omuntu kimuwa essannyalaze ddala ekyokubiri bw'otayogera ku King Sawa saawa zino muyimbi kyegogenda okwogerako omulala osigale ng'oli relevant mu bantu naye omunoonya nga tokola ki tomulaba so kati Sawa alina sayidi waali jukira bana ababiri newe tubadde mu bya campaign babadde ku side etya ati nango kinewunya lwaki ono aba akola kyalumbu ate ngo bonna baawano naye wano we kugambidde nti abayimbi waliwo status ze bakola ne zibakolera bonna era ne nkubuuza nti singa Uncle Peter yogedde ku King ng'ayogedde ku mvula ani yandibadde amuwa kano akasannyalaze tujjukire King Sawa ebimu ku bimufuula ow'amaanyi nti y'omuntu omu bw'atandika okusikula olutalo teruzikiza era oba oyagala essaawa zino omuntu oyo kuwa akasannyalaze mwogereko okitegeera
tujjukire bwe beetwalako ne Munyagwa for a long period of time. Era Munyagwa yalabiddeko ku TVM yabadde kwanika ati kalakata ku NBS ng'anafuya King Saha. Nera teyamunafuyiza because nti tamanyi talina music. Tukize tugaane talent wise. Omukulu endonga akola ki? Agirina. When you're talking about the vocal ability, okuyimba okulungi eddoboozi eriwoomu omulenzi akola ki? Alina. Wadde nga mubazeeyo ne bagamba nti lyrically Pallaso ali wagguluko engeri gy'asengekamu ebigambo bye. Baani ababyogedde abo? Era ku ebiri ku mitimbagano bitambula ojja biraba. Naye tukkirize tugaane nti ku bantu essaawa zino boyinza okuleddinga ng'omulimbi Moze Radio yakafa. King Saha yagenda n'akola akantu simanyi bakakola akagenderedde yatulako mu luyimba nnyimba zaalinga 3. Those 3 songs zonna zaali hits. Naye kyazireetera kwe kubeera nti already omugenzi bwe yafa yalekawo vacuum eyo yalekawo space. Bwalekawo space omukulu namuwa najja n'ayimbamuko ne radio ne Wizo. Mukuyimba nga Wizo abamu baasima ne bagamba tufunye replacement. Wakubala kakibuuka mu mangu nga bajja mutwalira nnyo mu nkwawa zaani za radio. Kati otubanga eggwanga tutenda radio okubeera omuyimbi ow'amaanyi nga Saha yajja okuba ekirakalo tebasiimyeyo ne bagamba kituufu akasajja kakubye oluyimba. Ennyimba ezo nga mpalaavu, ennyimba kwaliko oluyimba olwali lukyo olulala, ennyimba zalinga 3 awo ze yakuba nga zinyuma nnyo. Ennyimba nga zi very well. Kati oyo I'm on my way. Ezo gwe bayita Saha. So nze okuvaayo ankopi n'ayogera byo byakuvuga yasinzidde ku bintu ebyenjawulo ebyenkizo. Tosobola kuwa lisiti y'abantu abalina hits 2 n'obuusa omuyimbi nga Samisachi wadde nga tutweze mu babandi kale naye naye alina n'okuwaana ababandi balina hits nyingi. Tosobola kwogera kwabo bonna notateeramu David Lutalo. Tosobola kwogera ku hits 2 notateekamu Eddie Kenzo. Oyo Musuuza yatukuba music actually nze Musuuza gwe na testing obulungi ye 2015 okudda eri wansi. Ate kundi aba yalimbiddemu ddala Pallaso kubanga Pallaso oli president we Eddie Kenzo obanga naye mu list yamutaddemu alina ebyo bikola ki ekino kira tutunidde nnyo Kisa nene ekyo kiralamuko wabawo ezoleeri amanyi buli mweyo ntabimu abantu be bakola nga fe tuyinza okugamba mbu simanga kale masannyalaze biki naye nga libazoleeyo tukkirize tugaane abazoleeza. Naye nekirala kyetutayinza kubuusa maaso Pallaso ankopya ajja kugamba nti eri ndowooza ye ako tetuyinza kabuusa maaso. So kakati eri yabadde ndowooza yaani ya Pallaso otherwise abayimbi abalina hits 2 bangi bakyaliyo bangi nnyo. Era ensonga eyo sandirowoozezza nti kati yandibadde enkulu ennyo wabula ng'okuba nti yeeriwo kyenyiza ogyogerako. Pallaso yakireese kwagala kunafuya era yakireese mu nkola eyaga nti nno ayina kyayagala okutapingako. Kali kakalaba abalungi tulina focus events tukola ku mikolo bino oyagala kutimba oyagala photography tulinawo ne bagira batya eno y'enkoko focus farms focus events tukugamba nti bawo omukolo gwo osirike lemakudde eyo yegwe omugole yegwanoonya decorator gwanoonya ebifaananyi gwanoonya cake gwanoonya omuyimbi ebyo biveemu bakwasa omukolo gwo osirike bawe budget yo bakutegetekere then ate ne focus graphics and branding bagamba nti bayine bakutegeke bakuwe kibayita business branding branding omukolo gwo bulungi nnyo. Ayagala bu business card stickers t-shirt eziri branded ayagala banners stickers byonna babikolako so nga ate ne focus farms and chicken supply era nabo bali mu nkoko ez'ennyama so bebo ateekamu ko kasente so kakati tuba tukenye ensonga waliwo ensonga enkulu eriwo ensonga eriwo ya Alien Skin. Alien Skin yagenze n'akwata bula bannaye simanyi n'akwata obusoga bulamba kapota n'agattiramu ne kyabazinga ate kyabazinga awo we nalabidde okwokya
oyinza okuba obadde n'entalo n'abantu bano abantu baba bulijjo betuyita abantu baffe balemaani abantu baffe aba bulijjo ku social media n'ewalala. Jjukire Alien Skin ono ye n'obusoga si bwe gusoose. Alien Skin waliyo oba yali balamu bali batambuza ekyo kigundi kya NRM. Alien Skin yagendayokko abaana be Busoga ne bamulinnyako ne bamusaza nayiro nga takola ki nga talinnya. Kati skando zaabwe oba entalo zaabwe zibadde kuva dda era nga zaava mu kwogera ebyo bibawulira nga bibavoola. Kati ensobi yokka Alien Skin n'okuvaayo NBS by the way okwetonda okuteeka ekiwandiiko ekinene kibakuntumye okuvaayo okwetonda bwekyo yeetonda lwakubeera nti omukulu yasusseewo era yasusse. tosobola kukwata ku bintu bino wammanga, tosobola kuddira ggwanga kituyita tribe noddira kye bayita religion oba eddiini muko ebyo ebintu bibiri bikulu nnyo lwa nsonga ki nti gwe Alien Skin abagobereza abakuwa ku ssente oba abakwagala ennyo tumanyi bamawanga ki tumanyi bamadiini ki kyova omuntu avaayo n'abikuwonako abamwambalira baba bangi lwa nsonga oba zinze bonna aina Alien Skin yakozeemu kati bw'ojja ku mawanga aba tribes kati bw'ojja ku mawanga Alien Skin yogera ku Basoga beera specific ogeba ne abavubuka abo abannumba ku platform wa ku social media Basoga menya n'amanya naye tesobola kwata mpologoma nnene tusobola kulumba kyabazinga eyo eba ngoma nnene actually in fact ne bwovuma kyabazinga ikanga toyogedde ku Musoga ne womenya amanya 1000 okuvuma kabaka oba ovumye Obuganda bwonna kati okuteekamu kyabazinga aba yakutte Busoga yonna n'agigatta wamu. Tujjukire nti ensi yaffe Uganda twajjamu twayaniza kye bayita intermarriages nti kiga pikso vaayo n'owasa Omusoga ne muzaala omwana Omuganda oba ne muzaala omwana kati the fact is twakkiriza ensi okubeera ne intermarriages mawanga ag'enjawulo kiba kiva era kyabulabe nnyo omuntu nga gwe Alien Skin. One, lwaki tukitwala nga kyabulabe Alien Skin tokyali muntu wa bulijjo musalitya omuntu yenna muko ng'olina abantu abasoba mu mwe abakugoberera abakukkiririzaamu kyanjawulo kyevala bankugambye nti waliwo ensobi Alien Skin ze yakola mu ntandikwa oba Mukama ebirungi bye yamukolera mu ntandikwa ate era ne bimuleetera n'okubaako byatayiga okugeza olwo gye bayita PR skill okubeera okusiga ekifaananyi kyo mu bantu eri kizimbibwa kuva eno mu buto oba kizimbibwa kubeera eno ng'oli upcoming nojja ng'ozimba ndabika kijjenyiza olabika mu bantu njogera bigambo ki. Alien Skin otumulabye nga kuno ku nsi ayinza n'okulowooza nti talinaako gwakola ki gwatya lwaki nti enkuza ye n'engeri gye yajjamu bantu endongo yabimwanguyiza. Okimanyi bulungi Alien Skin y'omu ku bayimbi abataabonabonako mu ndongo giyimbira bbanga nga tannasamba kajji. Ennyimba ze yakuba ezo zasooka era n'asambirawo ki kati abo abayimbi mwebali ensi beewadde omukisa bwe gutyo naye olina okubeera ng'olina management eteetongodde okuyambako okugayidinga mu bintu ebimu. Tulina abayimbi wano abamu. I will take an example of Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi bingi ebimwogerwako bingi byebavaayo byogera ku maradio ku mativi biki n'atavaayo kwogera kigambo kyonna naye ng'ate akimanyi era yabitegedde. Kati enneeteekateeka bwetyo ekolebwa omuntu ng'alina abantu be balolomodo oba alina abantu be agoberera beyeebuuzako mu nsonga emu oba endala. So kati Alien Skin waali ekisooka being a ghetto boy ye yeepakeginga bwatyo nti n'atagambwako kyewaggula. Naye tujjukire nti mu bakibanda be tubadde nabo abamu ne space gy'alimu kati eyava ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ge bayitanga omubanda wa Kabaka Gladiator ebyo yabikolanga naye mu biseera bye yabikoleranga waliwo waataasukkanga newankubadde yali kibanda ng'alina eggaali etamanyi naye Alien Skin naye olwo waataasukkanga ng'amanyi nti kino nina kyogera bwe nti nina kirogera ki ate nekirala simanyi bitabo bya Alien byenkana ki ekyo sijja kigenda kuba sikimanyi naye
omuntu jako mugendako mu ssomero chansi weziri nyingi sigamye nti buli asoma tabikola ne chansi ziba nyingi okumanya di na wa ebyo muko ebintu bikulu when to say what and where di wenyina okwogerera ekintu era wa alien skin oli ku TV biki byolina okwogerera ku TV na biki byotalina kwogerera ku TV byolina okwogerera ku TikTok zo kati kyo takola ki takina so singa twalina management bandi badde bamugaidinga in fact omuntu yetesetese bulungi nga artist ngoyo oba omuyimbi no oba munakitone yenna bwoba omuyisa okwogera ku nsonga ayinawo kadeideyiwe oba mukulu amuteekateeka ku biki byalina okwogera ngaani wano muyimbi ki mpayo mimi nga babiri ababayina abayimbi bano ekizibu kye tulina kiri kimu management zaffe ate yefe abazikulira awo kati ekyo Uganda wano kikyali kizibu naye tugendako mu nsi ezitusukkako wano eziyina management recording labels ez'amaanyi ng'omuyimbi kizibu omusanga n'omutunuzaamu kamera yo n'agitunulamu era ajja kujuliza management oba ajja kujuliza pyala ekitongole nga NBS ezo brand bwe zityo kizibu nnyo okwogera ku kintu ekiri ntano ne presenter n'akyogerako balina pyala omulimu gwe gumusasuza kusiiga kifaananyi kya NBS mu bantu kakati era NBS wenjinenyezaamu wawano ku nsobi eyakoleddwa ekyo kye nagamba kukyagwawo ku kkungu bwe yali ne Nammere ne mulya nnyama nti NBS yatuuka mu bye baawoninga nayo nga mweri era ne program ne baagala n'ogibaaninga lwaki nti nga producer awa show olina command bagamba kati gwe siriko naayogere olina command eyo era n'abaana bali mu control room eyo gundi bagirina obusobozi okuswikinga off mental alien skin gye muli mu field ne batuzaayo ewaani mu studio okategedde ewa Indu oba ono omuwalaani Sandra Lyan kakati NBS lwaki abantu bo bagipiningiddemu lwa nsonga ki nti NBS producer wabadde kino olina kirabira wala ekikufuula producer oba ekifuulayo ekiteekayo bakontrola ba bino bye tulaba kulengerera wala okategedde in fact kankuwe ne example ndala singa omwana oyo asoma amawulire n'afeyitinga bannange abatulaba ku Focus TV biki n'azikira osobola okuleetera abantu obutamanya nti it has happened wagwasetinga ebifaananyi ebyo nti gwe ali mu control room mulina kulabira wala otusooka ali ensikini gwe mulumbye wanu mumanyi how vulgar he is how stupid alien skin is ingeri kijaddamu ebibuuzo bye mugimanyi the fact is atandise okulumba abasoga biki senga NBS wayogeredde ku kyabazinga mwamukatinze tetwandyogedde kigambo kyonna because mwe muba mukivuddemu nti bannange obusoga temulina kye musobola kunkolako in fact obusoga ne kyabazinga yina inambo twaliramu awo show yali ekola ki wadde temwakirengeredde wala we yali erina okuba nemusalako mutulaga nti kyayogedde kikontana ne ethics ez'amawulire kikontana n'ebyo bye mukkiririzaamu awo wakoma because tetugamba nti temwadde byakukola birala oba si ki muko waliwo kano ke bakolanga nzijaawo waliwo kye bakola ne weetonda there and then era abalaba talk shows nga zagobera talk shows waliwo host wakugamba ako kamenyewo n'akulemerawo paka bwokola ki okamenyawo menta yabadde alina obwo obuvunaanyizibwa oba obuyinza obugamba alien skin bw'agaana sho neekola ki kati kyogamba kino kipapula kye baataddeyo tekirina mugaso baadde bayokyezza dda tekyakwebuza magezi kubyemu nnyo NBS yakikoze kwebuza magezi baadde bayokezza dda nkugambye control yonna eya program bagirina wali ng'egenda mu maaso era oli we bakugambira kino kikole ki kimenyewo alien skin ekyakyabazinga kijjeewo neuli asigadde afulowinga era wennyininyini wagambira bannange okay nkoze ensobi neetonda okuteekamu kyabazinga wabula nyina akakundi k'abavubuka abanwana abasoga be mbadde nkola ki ate n'ekirala bakwate nga bo twala amannya gaabwe so
ebyo byonna bibaawo naye we butya bwesobola okwogera ku nsonga ya Alien Skin nti ebintu bingi ebikyamutuukako. Ekyokubiri, ebbanga lyabaddewo nga ghetto youth badde manyi okubeera nga ali exposed alina byabadde alabako essaawa zino byatwala ng'ekyokulabirako kati excitement sigimusuubiramu ye nga ye olw'ebbanga lyabadde ng'ayimba n'abantu abalina baagoberera. Kaakati nga tuma ku subscribinga ku Focus TV bingi